kandibanga kabonero nti mu kulembeze tuinamu abantu oba obukulembeze kati bujjuddemu abantu ab'omutindo gw'ekibogwe. Ekyo kituufu. Abakulembeze bangi simanyidde ddala obanga ebisaanyizo by'obukulembeze babirina. Ekyo kituufu. Ennaku zino tugujubanira nnyo ebitiibwa. Wali okigenderedde? Buli muntu yenna dokita bamuyite profesa bamuyite ebitiibwa bingi ennaku zino. Abantu babikayanira, buli muntu ayagala kumuyita honorable, buli muntu ayagala muyita ow'ekitiibwa, buli muntu oyagala bakuyita ow'ekitiibwa naye obuvunaanyizibwa obugendera mu kifo mw'oli obutuukiriza. Lwaki oyagala bakuyite profesa? Lwaki togende Makerere n'osoma n'ofuna zi digiri ezikuweesa obwa profesa? Lwaki okikayanira? Bayinza okikuwa nga kikugwanidde. Ekyo nakyo kibeerawo. Waliyo n'abagula obwa dokita. Tobawulirangako. N'olwekyo okwegwanyiza bunafu bunene nnyo bwe tulina mu Uganda ya leero. Era bw'oba weegwanyiza toyinza kuba na bwetoowaze. Era bw'oba tolina bwetoowaze ekibeerako ojja kubanga oyombayomba na buli muntu. Nagambye ab'NUP bwe bazze wano nti bwe banaaba bakozesa okuvuma n'okuyombayomba nga lyokka lyekkubo lye balina ekinaddiira bajja kwegwa mu bulago. Sirowooza nti banaafunamu ebyomugaso nga batuusaawo. Simanya Apollo kyayagala njogere kusukka. Kyadibanga kiva ku butya bwe batandika ekibiina kyabwe oboolyawo kyali kyakupapa. Ekyo simanyi. Ekyo simanyi obanga bapapa naye nze kyemmanyi mu bukulembeze ekisookerwako kuwuliziganya. Abantu tebasobola kulaba ndaba ya bintu kyekimu. Ne baba olaba ne wammwe mu kanisa yammwe ya bagiyita House of Prayer Ministries. House of Prayer Ministries. Ndowooza mwenna muli balokola abakolayo naye mwenna ebintu mbiraba kimu. Abantu ebintu babiraba bwafu nga boolaba engalo zino. Katonda bwe yazituwa. Buli lugalo tirufaanana na lunnaalwo. Naye engalo zino zikolagana nnyo. Era kyova olaba nti bannabyafuzi balina kubanga bibatu ebibiri. Bw'onoonaaba mu ngalo ebibatu byombi olina obikozesa. Kati kwe kuwuliziganya, kwe kutuula, kwe kuteesa. Naye gwe bw'onooga nti nze neemalira nnyina ekibatu, nze ekibatu ekya ddyo kyemalira ku kya kkono. Kyekimu n'engalo zino. Engalo zino bw'omala ozifunya lw'okola ekikonde. Kati weebuuza ekikonde ekiwogola omuntu oluba. Lugalo ki oluba lusinze okuleeta amaanyi? Lugalo ki ng'okoze bw'oti? Si kyangu nnyo kyagamba nti olugalo luno oba luli naye omala kufunya kikonde. Gwe bukulembeze tula n'abantu nga musoowaganye, ewulire ensonga z'omuntu ate ziseemu ekitiibwa. Tekitegeeza nti ayogedde gwe ky'otayagala nti mukyamu. Ebintu tubiraba bumu. Ayinza okuba yalaba kituufu. Ekirala abantu basobya ne mu bukulembeze bakola ensobi nnyingi. Kyovola Omuganda agamba nti gunsinze ali wa bitono. Olulala negwo n'owuwa omusalira omusanga ate gwe n'otanga. Bw'obeera omwami ku kyalo embuzi za muganda wo ne zigenda ziri amalagala ne baleeta omusango mu mbuga yo nga gwe omwami osalira muganda wo omusango naye n'omuyambako mu kutanga. Kale ebyo byonna magezi g'abedda gasobola okuyamba bannabyabufuzi mu NUP, mu FDC, mu DP ne mu NRM kuba nayo bingi ebiriyo. NUP owekitiibwa tujesibyeko olw'okuba nti abasowaganye baana ba wano, baana ba munju. Simanyi kubanga sirowooza nti kirimu NUP. Lukwago yeddira nkima alina ekiwayi kyakulira mu FDC. Yusufu Nsibambi ali ku kiwayi kirala. Bonna baana ba wano, bonna batobanga abo mbamanyi bulungi. Bombi bannamateeka, omu ava Mawokoto, omulala ava Buddu. Tebali ku njuyi za njawulo.
lwaki mwesiba kugondi lwaki mwesiba kugondi mu DP waliyo Sebamala ali ludda lulala ndoza ne Kajimu ali ludda lulala Kajimu ono ow'emukono ali ludda lulala ne Sebamala mutabani wange yeddira na mutima Kajimu ali ludda lulala Kajimu oyo yali bamwitanga head prefect mu ssomero lyange ekitovu bonga sibaganda nga bali kunjuyi zanjawo mumugenda mwesiba mwagala kunsiba kalipo munteeke mu byeni yupi ne onore wakirizo o mediating oba tabaganya nasose kuba amagezi bo basoke batuule sinna bagamba nti bajje wano nti batabaganye nabagambi basoke batuule oba oli awo tuli kituukako nga baganye nti omanyi wetutuuse twetaagawo omuntu wakati waffe naye bo tebanna bakutuula nawulidde n'amatu gange ng'onorebo Mathias Mpuuga agamba tebanna bakutuula n'omukulembeze w'ekibiina basooke bo batuule kaakati tulabe ekinaava mu bye banaaba bateesezza naye siyinza kugamba nti mujje tuteese olwo bannabyabufuzi wano banaavaawo bangi beerumaaluma eyo